njagala okulabula abalokole nti Maama Phina agenda kuongera okukozesebwa Katonda mu bubiibwe kuba Katonda taziyizibwa. Maama Phina mulogo naye bw'akwata n'ayamba ono yakutuka omugulu alimpa aba amuyambye. Ebigendererwa bye tusooka tukobekole bitya tubizze ebbali. Ekyokubiri, saddaaka Maama Phina gy'awaayo n'afuna ssente Katonda yazimuwa wadde asaddaakidde misamba kubanga all of gold and silver belongs to God. Ssente oli ne wabanga mubbi yazina mu nsawo oba malaaya ziriko signature ya Bank of Uganda, ziba za Bank of Uganda. Ne baba omubbi yazirina, ne baba omusifere yazirina, zibako eserego tenda kasite bako signature Bank of Uganda. Tegeera kino ti Maama Phina mulogo era musamize. Ne batuuka mu national cause Katonda ajja kumweyambisa okola emirimu gye wadde mugulu ayinza obutakola ki. Lwaki nti abalokole baseseetuka okuva mu kifo kyabwe. Bw'otasinza Katonda ogenda kusinza omulimo gwo, ogenda kusinza bannabyabufuzi, ogenda kusinza social media, ogenda kusinza obuzannyo bwa bukedde n'ebirala ebiringa ebyo. Ekigambo okusinza kitegeeza lifestyle, obulamu bw'omuntu, kitegeeza life, obulamu bwo ne style ne tubigatta tufuna ekigambo lifestyle oba character. Your character is your worship. Banji mulowooza nti okusinza kuyimba nga tunagamba nti abeera mu nsozi ne mu nnyanja amulimu ennanga wali mwenna ne muzibiriza amaaso n'okukaaba ne mukaaba nga mukama omuwulira akutambula. It's good, byonna birungi, but okusinza mu bujjuvu bwakyo kubanga ekigambo kya Katonda kirina layers nnya. Kyova olaba mbagamba bulijjo nti one word for a wise is always enough. Lwaki nti ekigambo ky'Oluyudaaya ate nga Bayibuli yaffe mwe yawandiikibwa kiba n'ennyinnyonnyola nnya. Ekigambo okusinza kitegeeza ngeri gye weeyisaamu okuva ku Monday paka ku Sunday, January paka December. Kye kitegeeza nnaku z'omwezi lumu paka 31. Engeri gye weeyisaamu okuva ku makya nga wakazuukuka ne bw'obanga ozze mu buliri eyo lifestyle. Byonna by'okolera awo byoyogera entambulayo kwe kusinza. Ekisooka, waliwo ensobi egenda mu maaso mbalokole. Abalokole mugayaliridde okugenda mu makanisa okusaba nga mwesigudde enjiri ya online n'enjiri ebeera ku TV. Ekyo kye mukola kikyamu, kyokka si kikyamu 100%, kisinzira omuntu engeri gy'akyeyambisizza. Waliwo bannaffe abatasobola kugenda ku kkanisa kusaba. Munnafu ge mulwadde ali ku ndiri awo. Waliwo omulala ng'ali mu mawanga ng'ag'ebweru ne tuteekako enjiri. Waliwo lankyawa ng'oluusi lankyawa zibeerawo nga tuli ku mirimu naye nga basobola ogissa ku TV oba ku radio n'ogirabira ku mulimu. Ekyo kirungi era Katonda akimanya kubanga ye amanya abamuweereza mu mwoyo ne mu mazima. Atunulira n'okuyayana kw'omuntu ndiba tesobodde kugenda ku kyaki naye enjiri nsobola okugiakisesinga era n'ensonga egaanya okugenda akola atya agimanya. Twava mu madiini ne tuyingira obulokozi. Obulokozi si bwa online kubanga tetukola sex online, tetulya online, tetwebaka online, twebaka physically kubanga tulwana entalo ez'omwoyo n'ez'omubiri nga tuwaayo saddaaka buli lunaku kubanga obulokozi kyoto ekitazikira. Bw'ogenda ewa Lubaale, bw'ogenda ewa Kabaka Bulamu, bw'ogenda ewa Walumbe, bw'ogenda ewa Kawumpuli, bw'ogenda eBuwaali, bw'ogenda ewa Nakayima, waliyo ebyoto ebimaze emyaka 10 ng'ebi nga tebizikira nga buli kaseera byakuumukka. Okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente ssaako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye. Mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka. Omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Hamisi Kiggundu yatulagidde oba nti Hamisi Kiggundu yakikola kya bulimba kya bufere era baagala kubba. Toteekayo ssente zo, beera mwegendereza. Hamisi Kiggundu tayina app yonna ewola ssente oba okuzitereka. Buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu abo bafere babbi. Toteekayo ssente zo, bajja kubbira bwereere. Beera mwegendereza. Ekyoto emisambwa n'emizimu Maama Phina buli kaseera akeera kuba mu byoto na kufuuwa mmindi. Bwe Maama Phina afuuwa emmindi essaawa 2 tajja gisussaamu. Omusiraamu asaala emirundi 5, omulokole omusiru amalako omwezi nga tabikudde Bayibuli mbw'agiina ku online. Omugwaga oyo
omulokole amala emyezi ena tagenze ku kanisa kukuŋŋaana na banne. Pawulo yagamba temulwangawo okukuŋŋaana, era bwe mukuŋŋaana ow'ekitontome eyeetaaga okuyigiriza, eyeetaaga okukambuwalira, eyeetaaga okuzaamu amaanyi, ayogera mu nnimi, ayogera ekizimba nga bw'olaba Abaluumi Romans 12:5 bweyogera. Buli omu alina ebitone eby'enjawulo. Ebitone ebyo tubikozesa nga tuzze ewaffe, kyokka tukuŋŋaana ne tuddamu amaanyi mu kanisa mu kifo Katonda kyerobozza. Era ensonga lwaki abalokole tulina amakanisa mangi nti amakanisa gonna gaweereza mu ngeri ez'enjawulo. Tetulinga makereziya nti ekereziya ebwensoma ekyawandiikibwa kimu okuva e Roma paka ewaffe Sembawule. Tetulinga mizikiti. N'emizikiti mulimu ebika nti bano bennakasero bano nabo balina ebyabwe. Naye obulokole tukula tuyingidde mu kanisa tuwe emmere yaffe eya leero. Waliwo ey'omwoyo n'ey'omubiri. Kyokka ey'omwoyo tujirya fizikale. Omusumba Bugingo ng'ayimiridde wali abuulira, omusumba Bugembe ng'ayimiridde wali abuulira, omusumba Serwadda ng'ayimiridde wali abuulira, omusumba Kayanja ng'ayimiridde wali abuulira, ne Pastor Sara Mikisa Kamaroba jeri soko baleke Pastor Sara Mikisa ng'ali ku Lighthouse. Buli wa mukaga Pastor Sara abayo n'enjiri ku Lighthouse saa mukaga kitundu paka saa 8. Ate ku TikTok aliko Sara Mikisa maje. Fukire tendo aloka tufukire ensonga n'atuwa amaanyi nava tusobola okwetika. Mulako empuliriza otandika okuyita mu bintu ebizibu. Haleluya. Naye nga buli mbeera munnange w'oyiga okwefuga, oyiga self control, ofuna okukkiriza, oyiga ogumiikiriza. Haleluya. Ng'otuuka emitala w'eri. My dear, my sister, my brother, olwaleero enjala ekuluma. Haleluya. Towanika wetike. Olinga aswadde mu bantu. Haleluya. Era olana muli owuliranga aswadde. Tosala magezi malala. Sigala ku musaalaba. Kobola Katonda. Toweweebuula. Weetike. Goberera. Ngabo omudde musumba Sara Mikisa. Kitegeeza Tobi Dr. Tintuula omusumba n'abuulira enjiri nga nnina ekitabo nga nnina ne Bible yange. Mwe mwenna abeegeziwa za Mukama munoonyeza wuwo ojja genda mu Geyeena. Waliyo eggulu, waliyo Geyeena. Nze Dr. Tisiri genda mu Geyeena. Sitegeeza nnamala dda kubanga bye byenkola buli lunaku. Katonda ali mu ggulu talindeka kugenda mu Geyeena. Buli lwonvuma ekivumo Mukama nga nnyongera kubanga ebyo biyimusa eryato ng'erya Nuwa amazzi geeyongera genda mu bbanga. Nuwa teyafa, bangi mujja kufa nga munda era ne mu Geyeena ojja tuuka. Waliwo abagenda okufa guno omwaka tegunnaggwako. Otuuke mu ggulu bakulage video za Dr. Tuge kale akakana buje tukavuma nti nze nakasindika mu bugwagwa bwako mbitege byako ze nalikakola. Enjiri ya online eina abalina okugiraba era ina obudde bwayo. Kyokka n'okutuula mu kanisa n'oli ekigambo emmere ekuyamba okukula n'ova ku Pawulo be yagamba be yaleka nga banywa amata Abagalatiya abasiru abaali banywa amata n'akobawo emyaka ng'amanyi nti bakuze nga banywa amata. Omusajja omukulu singa opaba mu mpale obeera mugwagwa kubanga tukusuubira okugenda mu ttooyi oveeyo nga weerongoosezza. Tulina abalokola abafuka abatudde, tulina abalokola abatakula, tulina abalokola abasiru abatalina kigendwa mu Katonda. Maama Phina ne yeeyongera okukula mu mandwa ate buli muntu ayimuka n'ayimira ku lusozi lwe Katonda yajja mukozesa wadde mubi. Kati mwe abalokole musigale mu makanisa nga muli awo muli olinze enjiri y'omusumba gundi. Genda ku kanisa osabe. Kwata Bible yo physical otuule wansi weeyawuleko kuba Maama Phina tabuuka mmindi. Maama Phina tabuuka kuseesa mu kyoto. Ekyoto ky'abasamize tebakiseesaamu online. Omugagga bw'aba n'aseesa mu kyoto kya Ndawula tatuma ye yennyini akwata enku n'afukamira mu vvu n'akyekumira. Gwe omulokole Bible eri ku ssimu kyekyaggaano gula Bible. Lwaki emmere togirira ku online? Lwaki mubeera mu makiraabu ne mukyakala ne musanyuka mwaleka Katonda? Temuwa fast fruit. Kino nkirangira wano ku bwa Katonda. Bible ega nti eberebere byonna byange. Omwezi gwa January kati nno baba abayindi batusinga kyobola ati abayindi bakulaakulana n'Abayudaaya. Bawaayo ekiweebwayo ku makya ne kawungeezi, bawaayo fast fruit, bawaayo saddaaka 2 buli lunaku. N'abayindi bakikola sente zaasoze otunda ku makya buli lunaku aziwa ba Katonda be. Gwe omulokole omusala gwa January kugenda okujjanga ebizibu ebikuli n'ogulya. Fast fruit omusala gwa January tebagulya. Oba omusala gw'osoosa ofuna ku mulimo gwonna tebagulya. Ne bw'oba n'ebizibu n'ezebbaasa tozigulaako wakiro zinga mu kipapula nswala mu kanisa kuba Bayibuli bw'ekola etya. Waliyo amakanisa amatuufu amafereye naye amatuufu gye gali ogamanyi. Si kuzigabira mwavu
zitwala mu yeekaalu kubanga waliwo ekifo always appointment. Katonda alina ebifo bye yeeroboza ng'ekkanisa. Nankubadde oli wa mwoyo bw'obula omuntu akulambika okunywera mu Katonda ng'ekkanisa n'okukuŋŋaana. Fellowship toginyoomanga. Don't ever despise fellowship. Tonyoomanga kuwaayo. Tonyoomanga kusaba na kusiiba. Tonyoomanga kusoma Bayibuli. Tonyoomanga kugenda mu kkanisa kutuula ate ebbanga eggwanvu kuba mu mboozi munyumya n'onyumya n'omuntu ne webakisa 8 ogw'ekiro tosome Bayibuli tosabyeko tolina kitoda ne weebaka. Maama Phina ye n'akola omulimu gwe wali mu saddaaka ze bwe tunaatuuka okukozesebwa Katonda ajja kukozesa Maama Phina. Maama Phina asinkana pulezidenti w'ayagalidde gwe omukulembeze abalokole bameka abatalina access ku mukulembeze w'eggwanga. Maama Phina n'afunayo ssente n'ayongera okuzimba amasabo. Abalokole ne babonaabona kubanga batudde basiru bagwagwa. Nze Dr. Tiamale sirigenda mu geyeena siri avuwala siriwala ne bw'oba oyagala kumbira ng'ondaba oli magombe. Kyetutte ani agoba nawe ono yagoba ayo taata ayinza okufaayo ali bulungi wano bakadde kiki kino mutabadde nyonyo gye bali kuma weerabidde ekitaata sekukulu etuuse nojjanga loosa tekisoboka eyo tikiti ya nnyonyi maama naawe eno tikiti ya nnyonyi nedda banafa ba Africa One Tours and Travel bategeseyo okulamaga mu nsi entukuvu nimba kulya tikiti mugende mulambuleko eno yesekukulu y'omwaka guno tufudde maama tugenda kulambula mugenda kulambula yesekukulu y'omwaka guno Africa One Tours and Travel has organized a senior citizens tour to the Holy Land of Egypt and Israel from the 27th of March to the 8th of April 2023. The sites to be visited include Mount Sinai, River Jordan, Mount of Olives, Wailing Walls, the Red Sea, Sea of Galilee, Bethlehem, Nazareth, Dead Sea, Mount of Temptation, the Way of the Cross, Golgotha, and Jesus' tomb. The trip is an all-inclusive return air ticket, 5-star full board accommodation, travel insurance, visa fees and meals, entrance to all sites. Send your parent, grandparent, or senior citizen of your choice by booking with Africa One Tours and Travel. Or come to our offices, 2nd floor, Catherine House, Muyenga Tanki Road. Africa One Tours and Travel. Let the senior citizens walk in the footsteps of Jesus.